Embeera ebadde ya bunkenke ddala ensekwa mu ggombola y'Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso. Poliisi bwe wandagaza amasasi okusobola okugumbulula abatuuze abadde bakedde okwesuulamu akambayaaya ne beekalakaasa ne batuuka n'okukuma ebipiira mu kkubo nga kw'otadde n'okussaamu emisanvu obutaganya kidduka kyonna kusala. Kino kiddiridde abatuuze ababadde abakaawu okukeera okwegugunga ne baggala enguudo eziyingira n'ezifuluma nsekwa nga zonna bazikumyemu omuliro wansi wa transformer nga bagamba ne beekwata omuliro tekyabagasa. Wakati nga batuuze bagenda mu maaso n'okkuma omuliro mu luguudo, baliko abamu ku batuuze be bayisizzaamu empi n'emiggo nga bagenda okukola nga bababuuza oba bo ekizikiza mu kitundu kibasanyusa. Wano poliisi eyitiddwa bukubirire okutaasa embeera nga batuuze olubalengedde ne babakasukira amayinja nabo ne babanukuza amasasi mu bbanga ekitutte ebbanga nga bagobagana. Wano Ossi asanze akaseera akazibu ng'omuliro aguzikiza abatuuze bwe baguddamu buto ng'emisanvu gye bajja mu kkubo gye bazzaawo olwo amasasi ne gaddamu buto ne ganyooka. Ossi alabye guli gutyo akubidde aba UDCL ne bamutegeeza nga bwe bali mu kkubo okuleeta transformer nga bo abatuuze bagamba baakubalinda okutuusa nga bagitaddeyo nga bwe buziba n'enkya we batandikira kuba bakooye okufiirwanga bwe balambulula. Abakulembeze b'ekitundu kino okubadde ssentebe waabwe Salongo William, kansala Namatovu Nusula bagamba bamaze ebbanga nga bawandikira ekitongole kya UDCL ne batafuna kuddibwamu nga kati n'amasimu tebakyagakwata. Wano kansala Nusula wasinzidde n'asaba ekitongole kya UDCL kiveeyo kiyamba abantu kuba balunze enkoko zaabwe zifa ate n'abatunda ebyokunywa nabo tebakyakola kyokka nga yadde tebagakozesa bwe ganaddirako bajja kuba basalibwa emisolo gya buli mwezi ku masannyalaze.